Yesu mukasi akanatwolekedde ekyatulese akawungezi k'olwaliro ate nga bwe tubagamba nti Asante Express eyakago beboka bosobola okwesiga ne bakwetikira ebitobi gye China ne babituusa mu Uganda paka ku yafesiyo ne bwe oyagala kwata kugenda kusuubula China era si weekwata aba Asante Express eyakago mu kiseera mu kutandika nga bagamba tutandikidde ku balaza ennaku z'omwezi nga 22 tugenda kwolekera ka supervision detective Nengera basaba still ramu kawobo tesobola okugezaako kanyonyoka. Devo nze liyo mwana. Amawuli amasufu kali nti Judge Ramsey ensonga yagikwasaganyiza ndowooza tujja kuyitirayo. Waliwo amaka amwali ebyase ebyavuga nasika n'akafaananyi ebbali n'akalonda. Lwoli abaafuutuka agenda okuza amaaso okulengera gwesolo ekyokola kiwali. Naye bawulidde ebyasi n'atutegeeza ne tujja butereevu paka wano. Roger John bana iso tekiringa bwe musuubira kyokka inaavulubanya omusaayi aliko engeri y'ebizigiro munamugamba naye fokusiza ku ngeri gye tulaba kiringa ddala mutuufu we kirabika walume muli zatandika okujja mu mutwe gwe ono si ye mukyala we kono bukosi ye mukyala wange naye tugenda kusaba osookodde ebbali jaka tugenda kusaba osookodde erudda bano bamumanyi ate naye abamanyi kyokka ne waabadde azze babamanyi oba bamumanyi waabadde azze nga bagamba tutandikire mu balansi ennaku z'omwezi nga 22 nga bagamba Robert Palmer Watkins yagenda okulembera abazanyi nga bagamba Thomas Wilson Brown naye tagenda kabulamu Deborah Smith naye agenda ku musema gye tulekedde kuno kona sebo tuli kwanjula njaga weekanye nga bagamba Hana Parrot yakwasaganya nguliko gy'onowulira ate nga saagala bafeebya mpozera okubategeeza nti Sozo Property Consultancy abagula ebintu by'omu nnyumba oba bikadde oba bipya naawe ayagala ogula ebintu by'omu nnyumba oba bikadde oba bipya osobola obasisikana kubeeyo omuntu wa bulijjo ate nga nkutegeeza nateera balina ekiyitibwa amataka agali genuini amataka agali ebyapa kozi kugasseko n'ebibanja ebitagenda kusumbuwa sikana Sozo Property Consultancy bagambe tuli kwanjula kwako kasitema ketwolekedde bali essimu yali evuga nga bagamba the last 3 days ennaku 3 ezisembyeyo oba ezasembayo kati basooka ne bakuvuga ayi ne bakutwala emyaka 7 emabega nga tuzeerudda mpozi nabagamba ne Ronnie Entertainment asiikalibwa ku Zan Plaza atuusa buli kimu kyonna ekikwatagana ku bya gajesi eza music nga tuze bali Rodi yali agenda maaso n'okubaako byasoma mpola mpola n'obaawo kannakyala akajja nsonyiwamu bambi gye baliko munange n'onsonyiwa naye ogwo muti gwange muti gugwo naye nze sirabako linnya lyo maama kiri nti awo nze wensomera akakafo kange nakalonda natwala obudde bwange okusobola okunoonya omuti mu kampasi ogulina ekisiikirize wensobola okubeera nga gwina nevyo ennungi namugamba kale tewali tabu gwina vyo ennungi naye nsobola okuvaawo singa okkiriza nenkutwalako ku kyeggulu nenkulekera kino ekifu namugamba kale tewali tabu koye kali kasokkiriza nti nja kutwalako ku kyeggulu era yakwate kubona namusaba atula erudda nakyo yakwate kubona asembera kwe kutuula ebbali agambye Steven Study Sport ye kyamutwali akadde ofuna omuti kwasobola okwesigama nga gwina vyo ennungi asobola osoma ebitabo genda okumagamba nga kirabika Rodi agenze gamba owaayi creating false memories ase eyinza kuba kyo olina amugamba ddi eki The answer is D. Answer D. Linako. How do you know the answer? Otegedde otya mu answer D? You said you were going to give me this. Ate ogambye ogenda kupa sport. Technically, I said I was going to give you that. Nagambye ngenda kuwa sport, sagambye nti ngenda kuwa muti, ngenda kuwa otuulaawo. The psych class, yeah? Oli mu psych class, eh? Yeah. Yeah. There are so many reasons. Yagamba twabaawo ensonga nnyingi ezisobola okuleeta omuntu creating false memories. Age regression. Waliwo ekiyitibwa age regression. It's always ne chemical imbalances. above. Hypertension kwega ebintu nga ebisobola okuleetera omuntu ofuna false memories mu mutwe. My dad is actually a nurse too, and just because we Gendo bakwate kuba ne basembera. Whoa. Bajja banyumya buli omwanyumya ku bimukwatako nakyala. Family ye basawo. over here needs some help.
Not Superman. Well, my mom. buli muntu seba aba yeetaaga obuyambi kono Superman ng'omuggyeko. The only thing my dad ever taught me was to never be like him. Yagamba nti ekintu kitange kye yanjigiriza kwegaba butabeera nga ye si musajja wa buvunaanyizibwa. Segerera nwana nga bwe nsitula neme kubeera mu kiti kye. Let me guess. Kakati sooka ombuulire. Or McCoy. Kaako oba Makoyi. I didn't realize that you, Mbadde neerabidde Nothing. nti oli psychic. You look really good for your age. Yamugamba kyesobola okugamba nti oli mugezi okusinga ku myaka gyo. Reruns? Kiki? My dad and I love those old lawyers. Tutera okulaba sinema. Disappoint. I will not be. Kakaino kabadde kamubuuza ki ekyamusindiikiriza okusoma criminology, yali mu bya criminology. Dark Knight. No, Batman is a vigilante. The end Baba, no. not justify the means. Well, you did just give a girl the test answers so that she would walk to the calf with you, so... Okay, well, I can't help it if I have a good. Baakwateko ne bajja mpola mpola. So, you are a mashup of Batman, Matlock, and... Kale kyesobola okugamba nti gwe oli mu kifaananyi oba otambulira mu kiti kya Are you? Well, Batman, Matlock, pick, so... owaaye. I will try to keep my foot out of it. Njagezaako kakasa nti ekigere kyange nkiteeka ebbali olulala. They're pretty good. Kibadde ekirungi munnange. Girls inside. Kati ngenda sisikana bakyali bange munda awo. Well, what about Ate kadina ke twabadde tuteesezaako sikitegeera. Technically, Technically, I said you could take me to dinner. nagambye osobola okuntwala ku kyeggulo. Sagambye nti osobola okugenda ku kyeggulo. Era kati essaawa zino nze ngenda ku kyeggulo. Okay. Well, Kale I bwe have kiba bweso then number. alisi wandibadde ompa enamba yo. I thought you were the world's greatest. Nabadde ndowooza ogenda kufuuka detective si bwe kiri osoma kubeera detective. Kati Out that lock. ate erinnya kono binoonyerezeeko bifune. Sigenda kuwa namba ya simu, sigenda kuwa na linnya. Yagamba tufudde katulaage. Gamba mwana. Kaakwate kubone kajja kasisikana banne waako. Eno munda. Lodi yajja. What? Kiki. Jack Clough. Erinnya lyange bampita Jack Crawford. Osege. I want to know your number. Njagala erinnya lyo, njagala ompe n'enamba ye y'essimu. Dinner here. Like, Njagala nkutwaleko ne ku kyeggulo si wano. Njagala tugere ku kyeggulo nga tugenda kubeera ffeka. Osegera. Jaka. yeah, I am. Yesinze Go on Jaka. a date with me. Njaga tugende kadeeti ffenna. Bitu byakwekaaza kuteekawo mubiri. Coffee's fine too. Ne kakyayisi kalina mbuzibu. Yamugamba kaleeta nkuwe namba yange y'essimu. Phone. Weebale munnange. N'akwata mu ssawo n'ajja y'essimu. Basobole omuwa enamba y'essimu. Gimuteeramu bulungi nnyo. Bye, Jack. Weeraba Jaka. Agenda okubako. Oh, you reached back. Sorry. Essimu egenda kuva essomero n'afunirako erinnya. Erinnya nga ke Kabeth. I will call you back. Gamba waawo. Bye. Okuva olwo baafuuka baseya era baafuukira ddala 1 nga ne waabazze ku ssomero asooka n'akaleeterayo ku kyokunywa ye n'akwata ekkubo ne yeeyongerayo. Njagala olabe. Nabagambe kasema ke tolekedde ssebo njagala mukawo obudde. Quiz time. Owaaye kaseera ka quiz kubanga obadde osoma nnyo. Ambeeko byenkubuuza ku by'osomye. Abadde asoma ku kiyitibwa The Four Loves. First love is First love it's called story. bagiyita storage. The family bond. Kwegamba ya family bond. Philia, the friendship bond. Waliwo eyitibwa filia, friendship bond. Ziyitibwa The Four Loves. Storage, waliwo eyitibwa furia, waliwo eyitibwa eros, And weakness in your waliwo eyitibwa agip. Kwegamba ze ziyitibwa The Four Loves. Baragenda maaso n'obisoma kaakati yakwata ekkubo n'amuleeta. N'asobola okumwanjula ewaka. Abano kakwata ebbali n'akanyweza omukwano. Olw'ossebo oguba gutandika omanye omukwano bwe guba omuto. What do you want? Ebiseera ebisinga buli kimu kyonna kiba kisoboka. Just say the word. Akadde akakuwa buli kimu kyonna n'ebisiga. Wabula bwe gukula I'll give you the. muganda wange. I'll take it. Baabano From the moment buli kimu kyonna sofa si kibi. I knew Buli kimu kitambula bulungi. Yatuuka n'ekiseera bambi. with your friends. N'amanya nti oba osanga ye omukyala gwateekeddwa okubeera naye. Yakirira wansi ku viivi n'asalawo asooka kwegamba. In my heart, Baabali to you, and to you alone. yasaba kwegamba ayagala abeere naye.
mbere naye I join my life to yours obulamu bwange mugatta ku bubwo until time stops. paka akaseera lwe kaliyimirira paka akadde lwe kaliyimirira nyinga nsi obulamu bwange mbugasiye ku bubwo. Wow. As we strive, kubanga that fourth love, I take you to be my wife. tugezaako okulwana ogezaako kikikana ekiyitibwa the fourth love era ng'agamba nti amutwala okubeera mukyala we. Wow. bwatyo yamwetika n'amuleeta ng'akaseera kamaze okwetula olwamaze omukuba embaga kafuukidde ddala akantu ke kanakyala. anti jaka kyewunyisa engeri gy'ofuuse kyali wange munambiro kyali wange enfanfe era agamba nti yafuuka baawe ne bafuuka bamukwa ne bafuuka kwegamba kimu. era njagala nnyo engeri gy'onkyamula naddala ebiseera ebisinga nga mpulira waliwo ebistressing ebiseera ebisinga n'otera kakyayi just kungambako nti kuyagala. obulamu busobola okukyuka wabula njagala omanye nti nsobola okubeera naawe ebbanga lyonna. mutima gwange na buli kimu kyonna okubeera nga bibyo weka okuva kati n'okweyongerayo. kiri nga batugamba olwokusatu ennaku z'omwezi nga 17 juya twatandise mande nga 22 ne basooka batuuzayoko emyaka 7 emabega ogezaako tulaga abantu ababiri ab'enjawulo engeri gye bajja okubeera bombiriri. kati batuleese ne batuteeka ku lwokusatu ennaku z'omwezi nga 17 bifo nga tetunabagenda mu mande nga 22 batwese ennaku z'omwezi nga 17 ku lwokusatu. kaakati akaseera gye kaagenda maaso n'okutambula Lodi yali asoma kubeera detective kubeera officer wabula nakyala ate yali asomerera kubeera musawo. kati obuzibu bwajja ng'oli alina okugenda olw'eggulu okugenda okukola akola kiro ate nga nakyala agenda ku makya ne baba nga tebakyakwatagana mu katayimu. mukazi wattu amusiika n'afulumye n'oli agenda okukomawo nga nakyala agenda. abadde abuuza oba Jesse waaliko no Jesse ki ate emmotoka yenjiraba wano eno eŋŋamba ntaliyo nawaala nti oli ofiisa yakwateko nayingira alina gwabadde anoonya ayitibwa Jesse kwateko nayingira munda nabagambye njagala mukekkaanye batugambye olwaliro lwakusatu ennaku z'omwezi nga 17 gwe ssebo kataala ssebo yavayo ne sserubwatula suula emundu wansi Jesse suula emundu oba toyagala funa buzibu teeka wansi emundu. Jesse agenda okuba nga ssebo lahawula baamuliirawo. nze nyina right enzikiriza okwata emundu ssebo yabadde self defense. olina n'olukisa okutambuza enjaga obadde olina deadly weapon in possession of legal substance. eno si warrant naawe gye wampadde onono lwajjukira ti eno si warrant weegire gasiya. nze sigenda kudda mukomera. yamugamba okusinziira ku likodi gy'olina ey'obumenyi bw'amateeka sikiwa nti bigenda kubeera birungi. yagamba nti mu bulamu ebiseera ebisinga tufuna emikisa egy'okubiri. zimbadde nsaba balina kye baagala. Lodi kati ali ku ttiimu ya narcotics police department nakiragera okuza amaaso bw'ati obudde essaawa zino ziri 10:00 keera kwata kuba okwerongoosyako kusobola genda kukola keera ku makya n'agenda ku ddwaliro wabula by the time agenda okufuluma ate nga Lodi ayingira kati ate ye agenda okukomawo nga nnyuka ate nga Lodi agenda ku mulimu tebakyafuna kadde kabeeramu awo ko kunyumya mutegekera ne kakyayo oluusi Lodi n'atakanywa. laba mukazi wattu awulira ennaku bambi kimu okuba nga takyafuna budde nabbaawe munnange. akaino nga tuvuddeyo
waliwo baali emu baali n'ebiseera ebisinga mutera kutula mu officials ne barodi bakwatikubo ne badda bali bava mu field yajja n'asooka asimula n'akaama oli ayitibwa Dave mpozi ng'okasiseko ne Jack kati eno ye crew y'aba narcotics babeera wano nga batera okuzannyamu kazaala mpolampola nayo na crew y'abakyala ebe wabula rodi ye mupya ku crew ebiseera ebisinga aba ayagala akole kwegamba basobole okumukkiriza agamba nti olwayo bafunya liisa abantu abawererako ddala abanaabeera obaosanga abajulizi mu nsonga ezimu aya awo si wabyo ekyo tugenda kitegula bagamba nti bahaku kati bayingidde omuzannyo era kati wazeewo abaluseewo engeri y'olutalo kati waliwo akabinja kaba drug roads aba abaluseewo abayitibwa bahaku naye nga bahaku babadde mu department ddala y'okumenya amateeka kati beegasse mu kyenjaga kati ekintu ekyo kyalesewo kye twandiyise gang wars kati olwedde waliwo ababadde batambuza ebyenjaga ate bali bwe bayingira mu bizinesi ne watandikawo olutalo ne wabalukawo olutalo tebamanyi ngeri gye bagenda kikola waliwo abadde bayitibwa munasikatero nga bebatambuza drugs kati ate kwegasseeko ne bahaku bano kye badde bagenda maaso okudisikaasingako kubanga bebatwala department ya narcotics police department bali mu kazaala awo mpolampola baabo ono abali wano agera okugira bw'ati sooka olindeko bali munansonyiwa musoke mumpemu akatikitiki kakwata essimu yajja akwata essimu mukyala wamukubidde anti ogamba ki bebi munange nkimanyi oyinza okuba oli ku mulimu ogenda maaso ogenda kuba kikeesi jasimba nenyagala kumanya oba ogenda kudanga bukyali anti munaye bagayizi badde bakanteekateeka ntuli mu kuwaya kagenda omukazi oti yasizeewo olwaliro amegenda ku mulimu alisi alabe ku bbaawe sooka omuli Dave atandise okudominatinga nateera anti eno yengeri gy'osobola okwatagana n'abasajja kubanga olwedde bakateeka ku ttiimu ya narcotics nakye yamugamba kimu itizoke sirina kyengenda kukaayanyamu agamba kino kyengenda maaso n'okola kwe kuteekawo obwesigwa mu maseekati gange nabo babe nga basobola okuneesiga eni kati nyumirwa munnange ate n'akugamba ki essimu n'akwatikubo n'agijjako naku kati kigenze mu wiiki tamufunamu tamulabako kyokka ali nga basula mu nnyumba y'emu balinga ba roommates basula mu nnyumba y'emu oli yakwatikubo n'akomawo n'atuula ewali baseya aya babadde mu kazaala kale tukikwasaganya ate kyekigaana ne batandika okugenda mu maaso n'okuzanya mpolampola katukwatikuba okudda erudda ku ddwaliro mukazi wati yava ewaka nga bimustressing naddala ensonga za tukire bali masini ng'emukyankaranya olwe yajja n'amugamba ekitokeje kankuyambeko weebale mwana mutuufu awulira obusungu obuteekanika yamugamba ekituufu kiri nti okola bulungi ate okoze bulungi ekyo ky'olwaliro mirimu ogitambuza bulungi olinga maamawo ne maama we musawo eno baali bagenda maaso n'okwogera ku bantu abaali batiddwa mu bino ebintu bya drug wars era nga bagamba nti ofiisa bagezi otuuka ku scene abali wano nyina yajja kyayo oyo ayokya yamugamba nti dokita angambye nti obukoosi era amadde emotional bikwatagana ku Jack anti agezaako okufuuka detective so sigaana nti sikira mbuzibu nkitegeera omanyi kiri kyagaana relationship yange nekitawo sigamba nti yalinga perfect wabangawo akaseera seba akaali akazibu bufumo tebubeera ku museetwe gwe kyolina okukola kikimu kyokka kwesiga baawo buli lunaku naye naabanga akwesiga okitegeera gwe kyobamanya nti Jack akuyagala yasayinza okuba tannabafuna bulungi kadde kulaga
nenga gwe kyomanya nti akuyagala kasente ako noyina mwesiga rodi gye bali atandika okajjuza baabano. 3 more have been found dead in a gang-related shooting. Kakaino bagamba nti abalala basatu abasiikaniddwa nga bafudde River, and as of now, mu bintu bino ebya gangs. no. Some say the Japanese gang, the Yaku, may be responsible Era nga bagamba nti for this new drug. abasinga bagamba nti abajapani bayinza okuba nga be bayinyigidde mu kino abayitibwa bayaku olw'okubanga batandika okuyingira mu bizinesi ya drugs kirabika baagala twala matwale kyekyo sofa ekiriwo buli akwatse kubo nayingira eggaali omukyala we kati yasigalira mulabirako wano eno kyekisinga n'okwasa ennaku. Kwata akafaananyi k'omukyala n'akateeka erudda mu waleti era bw'atyo n'asimbula eggaali ajja asobola okwolekera ku mulimu munnange genda asobola okucapa baabano. Kayina ekyewunyisa aba agenda bw'ati era ng'avudde waka agenda gwe teesonda abulira kyokka ate nga n'omukyala akomawo bukomi waka. The victims from last week's gang N'omukyala akomawo okuva ku mulimu of the model color eyitawo najja has narrowly been mpola mpola. Authorities speculate this could be yet another violent message from an unknown rival gang, possibly a battle over territory rights. Era nga bagamba nti abantu abafudde bayinza okuba nga babadde mu bino ebya drugs era nga kirabika bintu byakulwanira matwale. Is now at an unprecedented level in the city. Yatuuka ebbali n'asiriikirira ebisa ebisinga ate bw'awulira n'amawulire gano gamweraliikiriza naddala ensonga ezikwatagana ku bya drugs kati nga bagamba Thursday ennaku z'omwezi nga 18 tuli mu Lwakuna ennaku z'omwezi nga 18 njagala mwekkaanye nnyo information eyo ate muwulirize kubanga gye tulaga mu maaso eyo kajja batabula obwongo ate nga tetugenda kudda mabega. A little bit of fun, a little bit of action. It's not that bad. It's hot. Okusobola okugezaako okweyagalizaamu akatono si kibi. Yali wano ng'alina Devu nga mugamba tekigaana kweyagalizaamu bw'oba ofunye kamaama tekigaana kweyagalizaamu ebbali. Kitange yali muntu eyali akyasiza okunyiiza mu bulamu bwange. Nze si pulaninga kubeera mu kiti kya kitange. Ngeza kunyiiza muntu mulala ndi musajja mufumbo. Mirundi emeka gye gamba tulina kwambala mpete eyo. Eyo empete ejja kulaga abantu nti olina omuntu gw'oyagala. Omuntu gw'oyagala we bajja mukusaanyizaawo babe nga abakuggyeemu omutima. Osegeera. So kasiagala weeteke mu mbeera eyo. Balina bwe baali basitekinze out. Era abaali wano esimu yavuga kuliko ka message kulyambuusa onookomawo saameka onookomawo ekiro kono nja kukomawo nakyamuserekere ka message ambuuza saameka kono bayisaawa nyanja kuba nkomyewo aya bwe siwa wesithe nti wali tabu nja kulaba wabula komawo ng'oli muyala mu nsonga zonna ate mu mbeera yonna muserekere ka message yo yanakyala akimanyi nti olwaliro egenda kubeera anniversary yaabwe. I didn't take you for the marrying type. Nali simanyi nti osobola okuwasona mugambe sebo naliko omufumbo ninako omukyala. So what happened? Ki ekyatuukawo? I thought we were in it together. Nali ndowooza ensonga tugivuga babiri naye She was going for prosecutor, I was going for the badge. ye yali ayagala kubeera prosecutor ate nga nze njagala kubeera officer. Turns out she didn't really like law school. Naye ebyamateeka alabika teyabyagala. What she really liked was traveling. Kye yali ayagala kutambula. She wanted experiences, travel the world. Ye yali ayagala ku experience nga bintu bya kutambula kwekkaanya nsi kunyumirwa masanyu. Why? Just wanting to go to Hawaii. Ate nga sente saayinako nange owange yanneesibyeko ayagala genda mu Hawaii. Talking about it. Buli kaseera buli kwetoola akyogerako. All my old lady ever wanted to do was talk. Nze ate It was listen. omukyala ye yali ayogera nnyo nga nze mpuliriza buwuliriza. One day I Lunaku lumu came home, ne nkomawo eka divorce papers. ngenda okudda ewaka nga waliwo empapula za divorce. Kintu kino nga nkitadde. Osegeera. Sorry, Dave.
Nosonyiwa Dave ate. Oh, no. Bade simanyi nti wayitako mu mbeera eyo. Kunedda. Letting her go was the best decision I ever made. Ekituufu kiri nti omukyalo oyo okumuta. Ye decision gye nali nkoze ensufu mulamu I bwange. listen to you, and she doesn't respect you. Naddala omuntu nga tasobola kuwuliriza ate nga takuwa na kitiibwa. You gotta find a partner you can trust. Ebiseera ebisinga kiba kirungi okufuna omukyala gw'osobola okwesiga. Okitegeera. Naye mwetegefu okubeererawo. Nga ne bwe omugambye ekyasobola okutegeera. Understanding. Nsonga nkulu mu relationship. Kubeera n'omuntu nga ne bw'oba omunyonyi tasobola kutegeera. Contacts. Temusobola kubeera okay. Omanyi? Sokoleke waliwo kye. Where are we going? Todawa. Witnesses. Olweri tuwali tutandise okustalking aba witnesses. A new lead. Waliwo kaliri akapya kenfunye soko gye. N'akwateko n'asimbula eggaali yamwetika n'amugyawo n'asooka amuleeta ebbali. Bale balina be baswama be basubira abayinza okubeera abajulizi. Ku nsonga z'abantu abamu badde bagenda mu maaso n'okuttibwa. Kiri yamuleeta waliwo engeri yakakafe n'amusaba atuulire erudda. Tuula awo. Sika y'akatebe n'atuula. Why? How you doing? お決まりですか? Nakyayogera lu Japaani. Just two? Genda tuleetera buno bubiri. Ojja kuba bukimala. Kuli kale ate waliwo tabbu ki? N'akwateko wano yeetoolola. Doing here? Tukola ki wano eno? Well, I don't know about you, but I'm fixing to have a nice hot cup of tea. Yagamba simanyi ku gwe naye ate ndaba ekitulese wano funa kacyayi. Okinamu obuzibu. This isn't your usual crowd. Bano si be bantu betutera okubaamu. But you know what they say? Omanyi kye bagamba? Desperate times. Desperate times calls for desperate bikoze bitya? Measures. Yeah, Kujak. Wano tuli mu kafo k'abayaku. Our jurisdiction. Okimanyi nti si jurisdiction yaffe. Narcotic. Bano bali mu trafficking ya mundu na prosecution. You said Ffe tuli mu narcotics. Kono olinga eyerabidde eti bayingira kati business ya narcotics. too distracted. Okitegera. Abadde bamugamba nti bano bali mu area ndala. Bali mu trafficking ya mundu na prosecution mwe batambuliza business zaabwe. Kiba kitegeeza bateekeddwa bakwasaganya balala. N'amugamba nti weerabidde eti bayingiddeko ne mu narcotics. Ennaku zino amannya gaabwe erinnya lyabwe livugira nnyo mu narcotics. Kyokka bazze tebalina wali tebalina ki. Tuli yawulira ng'atidde. Naye tewali kyakola yalina ogoberera patanaawe ki kyamugamba. Bajja. Ngambye tugenda kubaako be tusisikana. Sooka otulire erudda. Tuula awo tofaayo. Yaku it's a big empire. Mu kikwatagana mu bamenyi b'amateeka. Olwo omukyala eyajja. Kano kalinga ka secret room. Nakyala yajja n'atuula we bali. Laba Bajapaani. Yababuuza lwaki muze. Simanyi oyogera Oluzungu. Kikulu kyabina kwogera Luzungu. Muze gyendi, muze mu nnyumba yange. Mulina kwogera kye njogera. Ono yagamba sigenda kaana nawe n'asooka amugirayo kiserubwatula. She doesn't speak English. Tired of you. Dave, she doesn't understand. Dave omukazi tategeera Luzungu. Tell us what we need to send a message. Bwe baleese obubaka. But Naye they're old news. yasse obubaka amawulire makadde. Use a little bit of help expanding their markets. Jassi ffe twagala kubayamba gazya katale. Waliwo eyajja ng'akutte ennene. Amani. Waliwo tagali yonna. N'amusongedde eno bw'okola ensobi nkwokyezza. Ati wali tabu. Bino bya bizinesi jasse ebya bulijjo. Inaakwate kubona ddayo. Yakute basyaga. That is your name? Amene eryo ly'erinnya lyo. Have a very bright future here. Nze kubuli okusira ku kyetulese ku meeza. The cards right. Eno ssebe egenda kubeera bright future gye muli. Nze n'ekyali wange nga tubakolera. Come on, let's go. Gya tugende. Va mu ebyo. Dave. Kirabika Jack atayagala kubeera mu bizinesi gy'omuleeseemu. Nakyala ssebe ayogera Oluzungu. Alina ekyokola. Alina okubeera mu kintu.
kali bakwate kuba ne bavaayo wabula Jack tekyamusanyusa. Dave, Yamugamba kiki okoze Dave? this isn't training day. Eno si training de naawe. Risk. And if you can't handle that, you should have been off the team a long time ago. Yamugamba nti okubeera mu department yaffe kimanye nti oba ofacing risks. Facts. Singa kwegamba bw'oba ekyo tokikiririzaamu then toteekeddwa kubeera ku Do tiimu. together, or we don't do it at all. Ekyo tulina kikola nga bapartners bwe tuba tetukikoze nga bapartners tukireka. You need to keep up. Oteekeddwa keepinga up. Get enemies into the gang war on the streets, and we have a chance to stop that. Yamugamba essaawa zo tufunye abalaba bapya abatandiseewo olutalo ku streets. Tulina omukisa okugezaako okuyimiriza ensonga ng'eyo. The trafficking, they've had deniability. Generations of covering their tracks. Bano abasajja babadde mitu bya trafficking prosecution nga mbutuufu terina ayinza bakwatako. Osegeera baali bakikola okumala ebbanga eriwererako nga tewali bukakafu sobola basiba. Kati bazze mu kazannya akafuwe. Kati tuteekeddwa kwogera n'abaseeya abaffe ofuna back up. Nedda. Team is built on trust. Tiimu ezimbibwa ku trust bwesigwa. You and me. Anti trust eri masekatigo nange. You asked? I did not sign. Kino si kye nasayiningira up for ekyokumenya protocols. Broke protocol. Omenya amateeka. We went in there without a... Tuyingiddeyo nga tetulina warrant. We went in there without a motive. Nga tetulina motive. Anything. Tetulina kye tulina. And they'll all be liable. Yagamba nti singa tugattako abaana bonna abali ku ttiimu ya narcotics tuba tugenda bateeka mu ttagali. In deniability, that's the... Kino ekitu kikola nga bannaffe basobola okyegaana nga tebakimanyi. Be a hero, Jack. This is how you do it. Bw'oba oyagala okubeera omuzira bw'oti bw'okikola. Take the dirt so nobody else has to. Oteekeddwa at least ogezaako tula mu nsonga abasigale gye basobola tunulamu. Leave this all behind. Or you can make a difference to the city. Bino tusobola ogezaako byesonyiwa ne weefuula nti tebibaddeewo. N'obireka emabega. Oba si kyosobola okuteekawo enkyukakyuka ey'enjawulo mu kibuga. Si bwe kiri. Namugamba tewali tabu nze ne mabegawo. Teyalina kyakola kuba munaye ono siniya. Then kale bwe kiba bweso then katukyamukemu. Tugesooke tunyumirwe mu lunaku kasira kafwe. Juya n'agambye tuli ku nnaku z'omwezi nga 18 ku Lwokuna. Kale omukazi yabadde akubidde. Bawe essimu n'amutegeeza nti ajja kubeerawo mu budde. Ninga yagala tegeeka ka surprise kubanga olwaleero anniversary yaabwe. Mukazi watu yeteeseteese dda. N'abaako ne byateekateeka. Laba. Nabagamba Ronnie's Entertainment babatuusaako ofa ez'omulembe. Abeetaaga ofa, abeetaaga DVD players ng'ogasseko ne screen ziri zikabejja. Asiikalibwawo ku Zan Plaza, ku Entebbe Road. Ku kikuba awo kakazimba akapya akadiridde ekikuba ekigenda mu paaka y'e Busaabala. Yakwase kubona jja. Ne baseya. Wabula olwayo sebo yakuba amazzi. We're all going to the Boom Boom Club. Tugenda eri mu Boom Boom Club. I told Beth I'd be home. Anagambye Beth ngenda kubeera waka. Namugambye essaawa nyalaba saa ziri meka. Leka naawe. Bwe tofaayo kadansi akasooka kali buzi. Lekerawo naawe. Oh, here. Just pick me up in the morning. Yamugamba kale tewali tabu ojja kunkima ku makya. Thank you. Namukanyugira ebifungu emmotoka gitwali. Ko yewe bali. Fun now. Mugende munyumirwe. Mugambye nti onkima ku makya. Ko ye kali. Nakwate kubona ayingira eggaali yajja. Ng'akomyewo eka. Wabula seba akubye amazzi. Kazi watu obedda amulinze. Hello, Jack. Gamba ki Jaaka? Hi. Ngenda okussa amaaso nga nakyala nti ogamba ki? I was out. Yabadde amulinze kono nabadde out. But you said you'd be home at 10. Wangambye ogenda kubeera waka ssaawa 4. Eh? Look, I know that your work is unpredictable. Nkimanyi nti omulimu guguli unpredictable. Today was really long. Olwayo olubadde lunaku lukalu. Leero ebadde anniversary yaffe. For months now? Kati myezi sikufuna. Sikulaba. Supportive? I haven't known when you're coming home. If you... Nze simanya nakumanya liro ogenda kudda. Ye n'okudda. Nako kati kwakuteebereza oba onookomawo batookomewo. And then you show up late and are you... Kyokka akaseera kembadde nkufunyemu tusobole okugezaako okuba nga tukwasaganya ensonga zaffe okomyewo otamidde. No, today is our anniversary. Leero anniversary yaffe. Naye gwe olina ekirowoozo olunaku lwange nga bwe lutambudde wakirowoozezaako anti twogera yamugamba sobola kuwulira kubanga buli lwenfuluma
mbera mweralikivu ku kye kiyinza okusiika nayo. So kati ebisigadde n'ebyesigaliza nga nkikola protectinga gwe butagwa mu matiga. You do it so you can feel like some kind of hero. Ebyo byekoleranga gwe fuka muzira. Mbikola funa ku kitiibwa. Kubanga ekituufu kiri nti sifuna kitiibwa kuva mu ggwe. Muwamwe famire yammwe yakabi. Go to Hell Jack Club. Genda mugeye na Jack Crawford. Where are you going? Kati ate olagawa. Anti siraba kiri lwaki mbeera wano. Right, Beth, so let's talk. Njagala twogere. Listen to me when I'm talking. Wuliriza bwe mba njogera naawe Gasiya. Otuse ne kweryesa. I guess you were wrong. Ndowooza wali mukyamu. It looks like you've turned out Ekituufu kiri nti your father. ddala enkola zo zifuuse nga za kitaawo. Kiwali ogamba kyoyagala okwebalama. Bethi. Nakyo akakwati kubo ne kayitawo mu ggaali. Lengera. Era nga kali eruda akagamba bambi nkusaba. Go to hell, Jack. Genda mugeye na Jaka. Dad or Jack? Etandika okwefuma yejjusa ki kye yali akoze mu kaseera ako. Peta yagijjako n'agisula n'ettali. Bitegeera. Kyeyakola yakubira Dave essimu. Where you guys at? Namboza mu liruda abakabulaza. Yaja n'asiika n'ono. Nakyala kali kaaliwo ka Japaani. What? Soko lindeko. Ngenda kuleka hano ogira onyumirwa nsi ngenda kuda kasooke nye nendaba omwami oli. Beera awo nzija gwe tovaawo. Beera awo kanzije. Ngambe nyina omwami gengenda osisiika na nsonga nkulu. Yakwate kubo najja eri omwami. Ati bangambye kano nkakuwe munnange. Waliwo ngambye nkakuwe kano soko nyweko olabe. Yajja. Waayo batuwadde kuona ate kyekiganda weewuutire. Nakyo abadde kusibwa amayiza n'akwate kubo n'agenda. Oda ya drinki ono gwanywa. Nakyala sibo yagikoze. Kakani amala okunywa. Tukwate kubo tudde erudda. Kakani no kavudde kwanjula. Nabagambye mukekanye. Lori yakwate kubo n'asooka asituka. Okuza amaaso okulengera. Nga ku mukono Steve ayinako kaati. Soka yebuuza ate kaati nagijeewa. N'akwate kubo n'asituka. Yajja. Yena ajjudde ebisigiro. Awulira omubiri gumuluma. Ninga tamanyi byatuuseewo bitya. Sembayo okujjukira yabadde mu kilabu. Kwate kuba gyasobola okweteekateeka. Genda okulengera akabokisi erudda. Tiyatawa nasooka kasumulula kyebika omukyayi yakaleseewo. Essimu neevuga. Hey, Jack. Jaka. Nje. Okay? Oli okay? Yeah. Man, I guess I overslept. Ndowooza neebase agenda okuzza amaaso musange emmundu teriimu. Careful, Leo. He's pretty pissed at you and Dave. Wandibadde ogenda maaso n'okwegendeeza Leo ayagala banyiza gwe ne Dave. Mmanyi nasembayo kulaba lwakuna. Jack. Jaka. You've been off the grid all week. Obadde off grid all week. It's fine. Kiri fani. Kali agenda okukebera. Nga leero Manda 22. Ekiki? Hey, you reached Dave. Leave a message, and if I feel like it. Agenda okuba ku ssimu ya Dave nga Dave tagikwata. What the hell, Dave? Mwana siketegera ki ekyagenze maaso. Kiba kitegeeza nti abadde ankosiyasi okumala ennaku 3 n'ambirira. Kubanga asembayo okujjukira ku Lwokuna nnaku z'omwezi nga 18.
talina 19 21 Saturday Sunday then Monday kali yabadde ajjukira lwakuna takitegeera yakwate kuba jasika ne Devu tuke bali nakonkona nasara wasooka amukubire kasimu braza ali ruddawa mani story chori ruddawa geno kwata bwati ngemundu terimu waliwo kyalengedde ekimukanje waliwo motoka gyalengedde motoka ngeringa familia gyali nakwatirawo munda kyo kyamwaliizo kwati kuba okumenya okuyingira munda mu nnyumba anonyeseya kubanga motoka gyalengeddewo emukanje kriyayita manju nayingira munda sikana wano bali amacupa iye mundu yaseyeri wano lero jikebiranga mundu ye n'omundu yange nakwate kubona agizawo kale agera okuza amaaso okulengera ekirayi kyamwewuunyisa n'alengerawo akafaananyi ka mukyala we kuliko simanyi kano kafaananyi ka mukyala wange waliko message nasyaka awulire Dave nze Leo George Ramsey yavudde kwara nti bulabula jwira wano bwetwakatandikidde yabadde awulira message kale agenda okuwulyanga kuliko eddoboozi lya mukyala we ng'amugamba nakikoze navuddeyo wa Jaaka amazima ganyi nti nimukutya Jaaka ntya Jaaka sisobola njagala okimanye nti kuyagala Devu lino mukyala we yali ayenda ku Devu seyaawe munda mwalimu kabaka yambadde ekikookolo genda osekula ebyasinga ayiseemu wabula afunye message nti yaliiwe Devu yali ayagala mukyala we kafone nasooka akasula ettale nakwate kubona ajja yingira munda agenda okuza amaaso okulengera nga seya mufu Devu mufu akubye ekyasi ku mutwe ne kugulu waneeno aya abaali wanawulira ne polisi kyokka eno gyakutte kuliko omusaayi ne guvulubana ku ngalo ze bali we bagidde John ne Roy bapata n'abaabwe gwe gyakukola kiwaneeno naye bawulidde ebyase tukwate kuba ne tujja tulabe ki ekigenda maaso kuba gano maka ga Devu banaye yabagamba John Roy kino tekiringa bwe musuubira kyokka ajjudde omusaayi naye ate kirabikira ddala nga bwe kiri sokoleka ono si ye mukyala we yabuze ono mukyala wange tugenda kusaba odde ebbali sokodde ettali yafuna gaapu n'asekula bano nama nakwate kuba ayitemu atandike yadduka genda otuuka ku motoka nga bagisekudde takyasobola gitwala kwe kuyitako yagezaako okubira omukyala essimu yagala kwogerezekanya naye oli waggo waliwo ekituusyewo aba akyayogera ku ssimu omwana n'amusekula ebyuma bamusekula ebyuma emotoka nekwate kubona etema n'essimu negwa ku ttaka neyatika ng'akutte n'akafaananyi ka mukyala we batugambye Mande nnaku z'omwezi nga 22 amisinga almost 3 days misinga 19 21 yasembayo okujjukira nnaku z'omwezi nga 18 nga tuli ebbali saato ebirowoozo byatambula bwosanga bwe yali awo mu kaseera ako yasimuka seba ali mukanaka kakasasiro tudde mukanaka kakasasiro nakwate kubona asituka
Gero kuza amasa judo omusayi ku saati. Iki. Ati guno omusayi ngojewa. Gero kwata mu nsawo. Nga mulimu ekipapula. Ekipapula sebo kiriko omusayi ate kino asooka akisuula ettali. Lindako. Geno kwekebera okunoonya emmundu nga tagiraba. Okujjayo essimu ye. Essimu gisaako ng'essimu yaweddeko battery. Kati agenda okukebera ku ssaawa nga kiraga leero Sande ennaku z'omwezi nga 21. Sande okuddamu okwata ng'emmundu pe. Mundu teriiwo. Leero Sande before Monday ennaku z'omwezi nga 22. Leero Sande yajja. Agera okuza amaaso ng'alengera emmotoka. Olwoneka loodi. Bali boogera bano ba Japan. Gezaako nnyo sika mutwe. Kalori ne kakwate kuba ne kasembera. Buli yali amubuuza lwaki kono lwa nsonga munnange. Labika ayagala funayo ku bantu basobola okwesiga ng'aggyeko mmwe. Ne kakwate kuba ne kayingira eggaali. Kamala okuyingira eggaali loodi yakali mabega. Wesebo ngenda kusaba ovuga eggaali. Ne kakwate kuba ne kagisimbula. Kujja kasobola okweyongerayo. Ngenda okuza amaaso n'alengera ekikookolo. So who are you? Wesebo gwani. Where am I? Ye ndi luddawa. The Reaver really did a number on you. Kibashegeeza bakukyankalanyijja. Said something, doesn't it? We About my partner. kiki omanyi kupatana wange. I know that lying bastard got what he deserved. Kimanyi nti oyo musiru omulimba yafunye ekyo kyabadde agwana. Wamuse Watched him bleed out in front of me. namulabye ng'agwamu omusaayi. And you're setting me up. Kati n'osetinga app Well, I'm too receptive. Pull in here. sooka osibira wano togenda wala. Patanayo bamuse ne basetinga ye app. Wabula this is Sunday 21st. Leta ebisomorozo. Kwate kubona abimusimba. What about the message? Ate message. That Beth left, was that a plant too? Yagamba message Beth gye yalese ku ssimu. Nayo yabadde mpulaninge. Oh, you mean her? Otegeeza ono mukyala. No, she's a real looker. Mukyala si mubi. Had to do her. Kaba kasitama n'akagunda. Genda okujja amaaso. Badde bakakubira. Kalyoka kamusala omukono. Kwate kubona ajja aggulewo. Kuba ebyasinga ayiseemu. Maama nnyabo. Genda okulengera sokoleke. Kujja bali kamunoonye ng'ayiseewo taliiwo. Gwe ssebo. Essebo osaaga. Olugi. Kuba n'ekiyondo gasiya. Aya. Abali wano nga poliisi ezze. Mune w'emmotoka endala ey'abagwagwa. N'asooka atandika. Yadduka emisinde n'akomawo eka. Genda okomawo eka yava anoonya Beth waali. Beth munange. Tufudde Katonda wange. Wabula bamusajja akambe ku mukono. Jjukira ennaku z'omwezi nga 22 Mande. Yazuukuka ayina kaati ng'omubiri gwonna gumuluma nga tategeera lwaki. Dear Jack, Jaka munange. happy anniversary to the world's greatest detective. Happy anniversary to the world's greatest detective. Promise to commit our lives to each other until time stops. Twesuubiza obulamu bwaffe ogezaako butambulizewo mpaka akaseera lwe kaliyimirira. More, kiss you more. Mbeeraawo ne nkulowoozaako nengamba singa amaasobola okuzaayo akadde wensobola okunywegerera wensobola okuhagingira wensobola okwogera naawe n'okubeerako naawe ebbanga eriwera. Now, today and every day. Nja kuba mwagala kati mpaka na buli lunaku. Striving ever towards that fourth love. Nga tugezaako okulwa n'osobola ogezaako okufuna ekirwadde fourth love. Beth. Ze Beth. Yakwate kuba n'ajja erudda. N'asooka kati ayagala gezaako kuba waliwo time kwegamba time eringa ekyankalanye mu mutwe gwe. Waliwo kyatategeera. N'asooka atandika okudrawinga kwegamba graph agezeeko gattagatta. Waliwo memory gy'alina mu mutwe gwe naye nga ziri disorganized. Kyatategeera. Yeerabyeko mu Mande
kati wona ali mu Sunday naye nga talina memory ya Monday. Baabano kyokka ate tajjukira biki ebyaliwo ku Friday ne Saturday tabijjukira, asembayo okujjukira bya Thursday ate byasikanye mu Monday tabitegeera. That's why I'm studying. Yeah, but if you want to pass philosophy, you got to know your stuff. Kali abaali eroda So tell me, yajjukiramu akaseera nga alina nakyala. what are the four loves? Yajja n'asooka ayagalamu buliza ku four loves. Love is what the Greeks called storge. Anti ekyasooka waliwo ekiyitibwa storage. Aba-Greek kye bayita storage, empathy, bonding. For your mom. A fondness. Mukwano gwoba olina mu masekkati go taata maama. The family bond. Family bondi. Abaawumudde omutwe gwamuluma. Genda okuza amaaso ng'essimu evuga kyokka n'essimu namu. You're alive. Gw'oli mulamu. I hope so. I've been trying to reach you, man. Obwedda nakubidde essimu nga sikufuna. 3 times. Nakubidde essimu emirundi ng'esatu nga nange sikufuna. Kati agenda okuza amaaso okulengera. Olwaleero. Yes. Olwaleero Saturday. Come on. Of course era Saturday jangu. Pass out here. Kyokka talina kisago talina ki. Got one shot at this. Jangu tugezeeko malisa kiro kuba tukinako mu kisago mugoka. Leero Saturday. Saturday naku z'omwezi nga 2. Simanyi oba mukifuna naye nabagambye sigenda kudda mabega ngenda genda mbere. Hello, you reached us. Sorry, Agenda okuba essimu ya Beth nga Beth wa. Essimu Beth tagikwata. call you back. Thanks, bye. Nja kuddamu kubire. Webale weeraba. Nakwate kubo n'ayitawo. Took you long enough. Gwe ssebo oluddeyo. You saw Beth. Mulundi ki gwasembayo okulaba Beth? Think, Dave. When is Lowooza Dave. Mulundi ki gwasembayo okulaba Beth? Beth. man? Man. Hell. Kiki ekikuliko? Using? Simanyi okozesa drugs. Today. Kubanga nkulabanga gwe kikubye olwaleero. Yeah. Look, man. Man. I know you're all spooked. Nkimanyi oli spooked. Nothing to worry about. You heard Ronan. He's gonna take us to the top. N'amugamba saagala ogezeeko kubanga ofuna kutya. We nail him. Bano abantu be tulimu be b'amaanyi. Bagenda tutwalira ddala ku tiko. Tusobole okunyiga abo be twagala okunyiga. If they believe this, there's nothing to worry about. We're fine. Bwe baba basobola okukkiriza ki kye tubagambye, then kiri okay. Osekera paka nga tumaze ofuna kye twetaaga. Owulira, Hey, we're cops. tuli basirikale. Department coming down on them. Either way, we're safe. Ate basobola gezaako siriwala kwabo kwe yagamba nti bali tebamanyi tulina basirikale. Tibasobola siwakola kya busiru kuba singa bakola ekyobusiru bakimanyi. Gosh. Bajja basarako. Bino bireete biteeke wano. Kaliyedevu ayogera alaga nti bagenda ku operation olwedde gyabadde ajjaluka okubutera ku lunaku lw'okusatu n'olwokuna. Kati bagenda sisiikana bayaku. Balina gye bagenda basisiikanira. Ye kye yali ayagala okukola kwegamba asobole ogezaako trasi yaabwe babeesige. Then batandika obabega babajjemu kye babajjamu. Baatuuka ebbali eno egenda okuya security point gye bagenda okumiitingira. Baatuuka ebbali ne basooka babaaza. Oops. Forgot that one, didn't I? Ako nabadde nkeerabidde bulaazi onoosonyiwa. Ebiteeka erudda. Oh, whoa, whoa, whoa. Lindako gwe soko lindeko. Can I have a little puff? Anybody got a lighter? Nakarayita. Find it takes the edge off. Anybody? Kano kasobola otuyamba ne katuggyako embeera. Eyo bonke waliwo yandiyagadde okunywamu. If they smoked on duty, it certainly will be very nice. Ziba tezirebusya maani yajja. Nakyala. Bamusiikana juyira bamusiikana ennaku z'omwezi nga 18.
era ne bamuyitiramu ne bamubulira kiki baagala otandika okukola. Jack, you don't look so good. Jack ondabikira nga atali bulungi kiki? Jack tabitegeera. Omakase itashimashita. Ne batumya omukulu. Waliwo ssebo omumpemba abatwala. Wabula abatwala mukyala. Kyekyewuunyisa. Kwate kubona gy'atuula mu maaso gaabwe. Manos Corterosにいた。Baabano. で、あんたらに何ができるってんだい。If you're from the Manos Cartelos. Bwe mbava ku sayidi ya Manos Cartelos. Kiki muleese? Bring the table is experience. Kye tuleese experience mu bintu bino. We know this city. Ekibuga tukimanyi. Right now you're at the edge of a war for the streets. Essaawa zino mulwana mulina olutalo lw'amaanyi ku nguudo. Bagamba bava Manos Cartelos. ヤクさばいたこともねえよな、アマちゃんと。裏切り者。The Ane-san would like to know why she should trust you. Nakyayagala kumanya lwaki aba abeesiga. And a man who's a traitor. Okubanga bakolagana n'omujega ng'ogasseko n'omuli w'enkwe. Basajja ne bazijjayo. ここじゃ仁義が全てなんだよ。その仁義を金で売るようなてめえら。なんで私が信用しなきゃならねえんだ。ふざけんじゃねえよ。Here we honor loyalty and trust. Wano ssebo twagala nnyo obwesigwa n'amazima. Men whose loyalty comes at a price. Era sisobola gezaako okubanga neesiga musajja ng'obwesimbu bwe buliko omuwendo. Twakoze ddiiru mani. You will tell us the truth. Genda tubulira amazima. It's your partner, it's up to you. Either tukutira patanaawo. We were from Cartelos. Antuva Manos Cartelos. That's it, Dave. Dave, yogera amazima. No, wait. Nedda linawo bifo nga tonaafumita. Kale. We're cops. Tuli basirikali. We've been investigating the Yaku's recent involvement. Era tubadde tugenda maaso n'okukola investigation ku bayakuzi. Emabega tulina backup y'amaanyi. Mukola ensobi bagenda kuyingira wano police. Tuli basirikali. Twabadde twagala mazima. Ffe twali tusaba amazima oba twali tusaba amazima. Lodi kwe kwekyanga. Genda osekula. Nakyala baamulyawo. Kasiya. Byasira ebisooka bivuga awo. Genda okuzza amaaso n'abaako byatikkula erudda. Kano kaamukanga n'akasekula. Kamani. Nakyala kaamukanga n'akasekula. Alina byajjeewo awo n'atandika. Bano bagenda okuzza amaaso okulengera mani. Nga mani asekuddwa tiddwa. Kwate kuba ne bafuutukayo misinde. Bitawo ne bajja bayingira eggaali. Mu butuufu twandibadde tulina enteekateeka. Motoka atolooza teyeekyanze. Kumba abasajja bazze. Kuba ekyasi ku mukono ne bamukuba n'ekyasi ku kugulu. Aya. Bino byabadde ku lw'omukaaga. Ku lw'omukaaga. Ennaku z'omwezi nga 21. Yatugenda ebbulaaza. Kwate kubo n'amusika n'amuleeta erudda. Tuteekeddwa ofuluma tugende. Yamugamba ng'olina ebyo tebajja sobola kunzita. Kuba bakimanyi nti awo wali takali. Information ekwatagana ku bizinensi zaabwe zonna. Yo gyekwasizza. Yasooka ne yeesikamu n'adda epembeeni. Abasajja ne bakwate kubo ne bajja. You're a real piece of shit. Naye okimanyi nti oli piece of shit. Okimanyi ekyo? Don't get righteous on me. You and me, Ronan? We're the same. Yamugamba saagala weefule mugezi kubanga gwe nange tuli kyekimu. No, Dave. Dave.
not a traitor. Nze siri mulyake nga gwe. You know, I almost feel sorry for your partner. Yaliwo omukwatibwa ennaku. He has no idea what you've gotten him into. Ekizibu kiri talina kirowoozo era tamanyi ki ky'omutaddemu. Musekula ekyasi n'amumaliriza. Lwoli bwe bati bwe baamutajuka ku Mande bwe yakwateko ogende we yamusikana alina ekyasi ku mutwe ne ku kisambi. The second love is called philia. It's the friendship bond. Bw'abeerawo memole etera okutambula n'eddira nakyala. Staying there for each other. Yadduka ng'avuddeyo eri yenna avulubanya omusaayi. No matter what. N'atuuka ettale. Bw'awulira ebigiraagira. Get your shoes down. Hurry up. Wano bwe yakwata ekubo ssebo ne yeekweka mu dasitibini. Jjukira yazuukukirako mu dasitibini nga yeebuuza yazze atya mu dasitibini. Yaja awulugumya akasimu. Kuba ku ssimu ya Bethi. Hello? Hello? Patty. God, look, I got nowhere else to go. Yakubira maama wa Beth. Beth said the same thing last night. You've seen Beth? Look, she's in danger. I lost Beth wamulabyeko. no win. I have tried for days and now... N'amugamba nti ali mu ttagali. Agamba nti alina engeri gye yamuluuze tamanyidde oba wa. Jack, what was that? N'akwata ekubo n'adduka n'avaawo. Jack? Yaaka. Uli yakanamuyita naye nga tamufuna. Sooka n'afuna kano kaloodi. Katumesa n'ayingira eggaali. Era bw'atyo n'asimbulirawo n'atandika. Ekyasi ne kamusekula ku mukono. Mwana. Sigala avuga n'atema. Bwe yadduka yatuukira bali mu ddwaliro. Omusawo agenda omulengera ng'amumanyi. Jaaka. Yitawo buyisi n'agwa ettale. Tabitegeera bambi. Kati balina osooka omukolako era bamujjanjabe. Mu ngeri emu oba endala. Genda osituka. Mukono gumuluma. Lima ssekateke we bamujjanjabidde nnyazaala we. Yali amukozeeko. That's fine. I spoke to her just a few minutes ago. Beth ali bulungi nayogeddemu naye naku essaawa ntono eziyise emabega. Besides being a jackass? Kwata. No, the headaches and everything. Agamba nti omutwe ng'ogasseko na buli kimu kimutabudde. Maybe it's the lingering effects of a high-potency narcotic. Oba osanga okyalina effects za drug. Eki? Bamukozeeko testing ali mu drug. What is this, LSD, meth? LSTD, meth? Something entirely new. Kino kipya ku market tukimanyi. Sokoleke. The club, Mu kiraabu gye yali egiraasi ebbiri ze baamuwa. Have you ever heard of a drug that alters... Wali owuliddeko drug esobola okukyusa tayimu yo? Not experience. Ekyo si kiwa nti gye kiri. Perception, possibly. Just perception. Etya. Disoriented. Agamba otandika okufuna memories ez'enjawulo. Memories zo zibeera disorganized. Memories, but that's it. Naye ng'ate memories eziriyo sigamba nti oba za friction wabula eziriyo zibeera mu mutwe gwo nga ziri disorganized. What is going on with you? Ki ekigenda maaso naabwe sooka omuli ejjaaka. Buzibu ki bw'olina? Gina kitegedde. Bwe yakwata ekkubo n'agenda mu kiraabu baamuwa drink gye baamuwa mwalimu drug. Wabula drug eno kyebika side effects yaayo
esobola okugezaako disorganizing memories zo. Kati esaazi okitwale nti Lord yayinza okuba nga ali mu Lwokubiri ennaku z'omwezi nga 23. Niye memory eriwaawe y'ennaku 3 ebintu yabirimu naye nga mu mutwe gwe bijja ne bidisappearinga kati ne maana ebikomawo nga bidisorganized mu mutwe gwe. Kazi watu bambi I'm gonna run some errands. Kitaawe yajja n'agamba Beth ngenda kubaako byenkola. I'll be fine. Nze nja kubeera fine totya. Nsimbira wali n'amusimba akafumito. Oli akwate kuba jasika n'eggaali. Nakya munyonyole n'amugamba tewaliyo drug esobola kwotalinga time yo. Wabula drug kyesobola okukola kuwa different perception. Naddala ya memory. Esobola otandika okuleeta memories. Wabula memories ezo ziba existinga just wakubanga mu mutwe gwo tezalining nga bwe ziteekeddwa kutambula. Kwegamba bw'obanga esobola okuleetera memory nga yali mu Lwakusatu, esobola okuleetera memory nga yali mu Lwakuna, esobola okuleetera memory nga yali ku Sunday. Kwegamba zibira disorganized. And what's the third love? Eros. Erotic love. It's that, Kazi kato kabeerawo ne kabulya kamisinga time eyo. Bwe baatuliranga ne bagezaako okwogera ku nsonga ezikwatagana n'omukwano ne banyumyanga Lord ali so loving. Nga mu butuufu omukwano weeguli. two people together in ways that move them to do. Tunuulira buli kimu kyonna. Lord akwate kubona akoma weeka. Nd'okuzza amaaso okulengera. We had a fight and I'm scared. I'm scared of Jack. No, I can't. Mukazi watu bilioli bye yawulira. I love you, Dave. Kalina ensonga yali nti Lodi bwe yakwate kubona adduka bano baafuna ebikwatagana ku mukyala we. Era mukyala ne bakwateko ne bamuleeta ebbali. Ne basalawo bagezeeko mu recordingisa ebintu nga kibali baagala gezaako mufuna kubanga yali amaze obaddukako. Nga bamaze okutapata naawe. Kati pata naawe ne bakwateko ne bamuteeka. Bamuteeka mu nyumba. So you took my phone too? Esimu yange wagitute. I want my wife back. Njagala mukyala wange. Man's here, Jack. Yaka. October 22nd. October 22nd. Crestview Lane. Nasooka abanyonyola. Where did you get that in? Ate information wagijewa. More than that. Nyina ekisinga ku ekyo. And all I have to do is text over a picture. Era kyenyina okola kikimu kyokka kusinikira kifaananyi kukakasa. Escape, and I'm guessing that things are not looking too good for you, Ron. Ate ekisoofu kye nti singa bino ebintu bigezaako okwonooneka ate bijja kulabika bulungi ku sayidi yo. About that, Jack? Then your life is over, and I won't be the one to pull the trigger. Gwe ky'omanya nti obulamu bwo buli matiga ate nze ngenda okusika trigger. Husband's a risk taker. Baawo risk taker. Mugambye ekyenjagala ssebo ne yeefuula omugezi. Bano baakwata nakyala ne bamukubisa essimu ne bagikuba ku ssimu ya Dave.
character. nga baagala framing ono nga bamaze okutta Dave ne bamwetika ne bamutwala ewaka kati ne bakuba essimu nga bagamba nakyala akuba essimu ayogera ebigambo bino wammanga ngalaga nti yali mu relationship ne Dave kati ono bw'atuukayo ne bakubira ne poliisi egenda okujja yasiikano n'afulumayo n'omusaayi nakiringa ekiraga nti yali amusse olw'okubanga Dave yali ayagala mukyala we kyo kye baakola ino obuzibu nga bunajja. Hello, you've reached back. Lori ebintu bikyamusobedde. Buli kimu agezaako kigatagata wabula memori ye ekyalinamu obuzibu. Oh, come on. Everything all right? Yeah, it's fine. It's just this stupid car. Buli kimu kiri okay kono buli kimu kiri okay. Just wakubanga waliwo ebincankaranya. You a little finicky? Ono yamugamba tewali tabukanda bengeri gyesobola okuyambamu. N'asooka akoona. Kasobola okuleeta caayi kamanyi omukyankaranako. Mayisa omukolerako n'akwateko bona agenda alongoosa. Ono gayita mutegedde naye. Kakati lodi yaleeta emmotoka. Najagezeeko kisikana Dave. Think fast. Mwana lowooza. Whoa, where you going? Gwe sokoleka ate olagawa. Out. What do you mean out? Out? Zino ensonga zo nzifuddemu kiki otegeeza ozifuddemu. I couldn't, so I'm changing today. Olwaleero ngenda bikyusa bye saasobola gezaako kwegobako. Yeah, it is. But it's not your plan anymore, okay, Dave? Eno tekyali nteekateekayo kati. My wife, man. Mukazi wange. Time I start thinking about her. Ekasira ntandika okulowooza ku mukyala wange. Mrs. C. Why? Kati luno lwali lwankeera. Luno lunaku okusinziira mu mutwe gwe lwali lwankeera ng'amaze okuva mu kirabu yaddayo mukazi we n'amukyala kubanga ono yamuwa emmotoka n'amugaa ku makyo nkima. Kati kye yakola bwe yagenda eka mukyala we n'amwekyangirako n'agenda n'akwateko n'ajasikana Dave n'amugamba nti ze ensonga zo nzivuddemu sigenda kusobola kubeera mu nsonga zo. Dave n'amugamba osaaga ogenda zibeeramu bw'oba oyogera nti mukyala we mwagala okukamala n'amulaga akafaananyi aka mukyala we ng'ali mu ddwaliro n'amugamba mukyala we n'amutaddeko omusajja wange tuteekeddwa okugenda maaso n'okola kiki tulina okukola oba siki mukyala we agenda funa obuzibu. Wabula bakulaga nti eno Friday naku z'omwezi nga 19. Why are you doing this? Lwaki ogenda maaso n'okola kino bulaza? Jack, Yaka. always looking for the best in other people. Anti nze njagala nnyo omuntu omugyamu ekirungi. The only ones that want Yaku out of business. That whole enemy of my enemies is my friends thing. We're going to be heroes, and we're going to make my friends very happy along the way. Era n'agamba nti bakyali bagenda sobola obafuula abasanyufu along the way. It's a little friend. Nice. There you go. Right. Looks like we have a little leverage. Kirabika tugenda kufuna kwe tusobola ogezaako okwasiza. Best you look the part. I just don't want you getting too carried away out there. I mean, my guy at the hospital, but I get a text every 15 minutes. Nina gayi wange mu ddwaliro nteekeddwa omutekisingira liisi buli dakiika 15. Right, Jack, let's go. Kale gya tugende. Kikuba oluggi. Tebasooka bambalagana. Togenda kunteeka.
oyo kasasiro wosaaga bino byonna byatukawo bifo biri bye tuzze tulaba nga tebinabatuukawo. yagala omusekula n'asooka amukwata kuba ekyasi gamba omusajja waapo we yamukuba oluggi yamugamba togezaako siriwala kuba nze nyina omukono omuwanguzi kifumita aya barange osiriwala nyini mwefula nnyo abagezi. Olina eddakiika 15 okusobola ogenda osisinkana omukyala. Yasooka n'agivuga ku sipiidi. Nabagamba social property consultancy ngozi kwa gaseko na Asante Express ya Kago Ronnie's Entertainment Ivan Kalan Sports Center. Yali akubira Beth ngesimu tagikwata. Beth wano yali avudde yeka tukyabeera naye vuga emotoka n'atuuka ku ddwaliro. Karoli sebo kajja katambulira ku nakyale mabega. Passport yatuuka bali n'afunamu okutya. Rodi yatuuka we kali. Kali ne keebulankanya. Baabano. Baliso balina draga muganda wange. Yajja n'amusimba akafumito. Munaye mukwano. Mbitegedde. Era baatule bali ensonga zaabwe basobole okuzoogeramu. Nsonyiwa munange. Bambi. Kazi watu agenda gira bwati okuza amaaso. And the fourth love? Kananka kabwe kali kagudde tali. All the natural loves are conditional. They can be broken. The fourth love is supernatural. Yamunyoye ekitibwa the four loves. Era namugamba esembayo agipe eri unconditional. Ya mukama kwagala kwa mukama. It's giving everything you have and not getting anything back. Kwe kubanga oyiwawo kubanga kuyiwawo mubiri naye nga tolina kyogenda kuddizibwamu. Just giving somebody a second chance. Kubanga kuwa muntu mukisa gwakubiri. Even when they don't deserve it. Newankubadde otuuka n'olabanga abatakigwana batagugwana. Kwateko n'asooka amunyweza baabo. Byali biseera ebyo. Biseera ebikadde. Nakyala bw'abeera n'abirowoozaamu. N'amulowooza nako. Gamba oba osanga agwa n'omu omukisa ogwokubiri.
kakati uli yali bali nga abirowoozaamu n'amaziga akaaba n'okaaba. Zibadde zerebosa nakyala yakwate kubona jjajjali ngera okuza amaaso nga nakyala wow. Jya mu kusembayo yabadde alowooza bakase nakyala bakase yobadde ku ssimu ng'atyankalanya oli amugamba basobola omusiikana alyoka abakakase nti nyina information eraga nti mutambuza ebintu bwe muti ne bwe muti waliwo ebigenda ofuluma ennaku z'omwezi Okitoba nga kugamba 22 ku baraza naye nga baliwo mulaga nakyaba mulina nakyakyebekamu omukisa ogwokubiri asalawo agezeeko okuddamu okubeera naye simanyi oba mukategedde oba mukagasegase kati essaawa egamba nti Friday netuyoka tuyingira Saturday. Kiki ekiddirira buterevu ne kabaka n'asimbira okagala kansubire nti musobodde okagattagatta mukategedde sitwole tubadde tugiva mabega mu dakiika ezo ezisembayo ku biki byagezezza kuyitamu n'ebisikadde nalaba kaddamu sigala ng'otudde